Yes, okay, tutandika butandisi atendete reality cinema ne Fredex Motion Pictures bakutusako tolekeda akatundu kaffe ak'ekumi n'essatu atendete tulaba Namwandu kalooli nengamba tumiddeko nnyo baganda bange banyinaze mwe n'abagyekumirako VJ Emmy official YouTube channel yaffe atendete tutandika butandisi nate nga buli gyakaseera keekaako tuba tukutuusaako mbulambalamba tosubwana ennyonjo topista ambasada mwesi nga kwerezanga Yakobo etandika butandisi nambasa Mase Kasule Bashiri ekyali ntandikwa kantintirwa huma naye tugenda kubatumula mu filimu yaffe Nalubega Patricia tandika butandisi era tugenda maaso Nanozi Daniela ekyali ntandikwa ya filimu ate nate mbulambalamba nga bulijjo eminze nkwereza entandikwa tubatandikirawo kaakano mu kaseera kano nga tutandika una mugambo wayi ebintu nga bitabuseko ni biki kyala wafu nga mugambo ebya Namwandu kalooli kwenti Namwandu kalooli ne yakubona ekintu kye bakola kiri mateeka omukyalo oyo ebintu byo twamwagaliza bwagaliza oba akoze ekyo abamutuufu nnyo omukazi oyo Katonda yamusaako n'amugonnomolako ekyalo omanyi bagamba abantu b'olugambo balina kkala mwe batambulira oluusi eba ya kikusikuusi oba ey'eddemeezi kati akabyopa n'agamba ebyo ebigambo bajja boogera eba naye wabitandika ngamba nze nkweyawuleko nze saagala abantu bakola mpalana ku Namwandu kalooli era kabyopa obanga naawe oli wa bigambo nze nga tukomaawo mbadde njogerako bwogezi kuba kati omukazi oyo ekintu kye yakoze ekyokubanga neyakuba ate bagira bonna ate ekintu kuba gubimbi bagulima ekintu ekyo nga kituswaza mbadde mmanyi gwe mukwano gw'enzije nkugambeko naye omukazi ng'atabuse ekintu ekyo bbaawe nga n'omutwe bakamuziika nnaku ebiseera bibale omuntu gwe baziise mwaka memeka n'agamba nti oli kalooli yali mukwano gwange nnyo era omukulu ono Yakobo kyakoze muli mulungi nnyo asaana nakusasulwa okulabirira Namwandu gwe tolaba kati Namwandu ye naagajjuusa akoma eri Namwandu alina ekyensu tikikoma Masaka oba Mbaale ekirala nga mugaso okolindeko asiguddemu okimanyi nti ebintu bino omusajja gw'ogamba alabirira Namwandu yasugula ate abakazi abalala ab'abandi ekyo ekintu si kirungi ayonoonye bwonoonyi leka naawe oli alabirira bantu be omuntu okuyamba kubalemeddwa si kibi naye naawe sooka ombulire ekyo bakiyita batya mu mateeka bakiyita okuggyako omwandu stress oli omukyala yafuuka omwandu kati munnange waba yeewaayo nga basigadde ku kyalo baalemererwa okumulabirira gwe kabyopa naawe olabika wandibadde osirika busirisi oba ne weebaza nekyo kinsobedde toddamu kulabika ni weegatta ku bali abajega abagenda boogerera omukazi bamwogera kino na kiri kopu omukazi mulogo yaloga naani gwe yaloga ye yakuloga okulemeramu ebyo bitangira kabyopa Namwandu yakuloga olemere mutangira kyenkugamba engato z'omulimu aye toziraba ng'eza ofiisi naye ekintu kyenkugamba nti omukazi oyo mulogo kirabika bakaabasa abasajja babandi aluga baloge na sente twala eri naawe mugenda kuzunganga nagambye mujja muzunga n'olugambo ebyo mwe bwambala ebikofiira ebitanaba kubeera myaka gyammwe wenna oli wano ogubiisidde mu kifo ky'okumalira amagezi go mu kuyiiya ebikuyamba obimalidde mu lugambo olutaliiko investment si kabyopa nkubuuliddeyo kale ejja kutabukako tereera mu layini oddemu amagezi obwobulevu bw'olulanga obwo bulinga obulanga amataba mbabyopa nkubuulidde ekintu kino kijjeemu amalala ebyo by'otunulira ng'ali mu tampeko ojja kudda mu layini omukazi mumugambe Yakobo oyo nedda ekya Yakobo tokiganye mukigaana ngaani oli wa kika kye twala eri olugambo lwo lukomye eyo tombuulira kabyopa twala olugambo kabyopa ndika nkubuulidde togamba sagamba nze nkugambye n'ebyo wabula kinnangidde obulevu bw'amataba kati bwe butuuka nga gakola kati omuntu okubuulira ekituufu ne mukifuula olugambo omuntu akubuulidde ekituufu owoza lugambo omukazi mubi tukikkirize owulidde oli Namwandu bannamwandu bedda baabawasanga mutumanyira bumanyiizi kaaka tukwate kubo nga tujja tudde wa Ssentebe Kajoba Sylvester kati ali wano agenda maaso alina ebibuuzo bye yeebuuza
abantu b'okukyalo balina kye bamusobedde nakyo. ono N'agamba nti abantu bagenda ne bakulumba, oli n'ayogera kino, oli n'ayogera kiri, ebintu ne bikusukkako. Owulidde, omanyi omukyalo ono y'abaluma. Abantu bakuno bonna kala zaabwe embinzi, kati omukazi ono engeri gy'atambula ng'atiribiza butiribiza ati kibayisa bubi abatatiribiza. Kibayisa bubi. Ne bagamba omukazi mulogo, ne bamuwaayira obukopi, ne bamuwaayira obubbi. Buli muze mubi gwonna kwegamba guli ku muwa omukazi ono singa abadde mubi nga bwe bakyogera, yandibadde ne kale ez'abalungi. Kaakati batuli awo ne wabaawo ayingira omu ku batuuze ba Ssentebe. Ssentebe oli otya? Gyendi maama oli otya? Tereza Tugwa yeeyagaliza Ssentebe wuyo ne yeeriraanya. Muli mutya? Ssentebe gyetule. N'amugamba ensonga endeese teri ensonga ndala yonna okujjako okujja okujjukiza. Naye kaakati mugenda kunzijukiza mpaka ddi? Ebintu ebimu naye nammwe mubisuusa nnyo. Kaakati omukazi mumuliko mumubadde bubi, nenze omukazi nga ndaba talina ttabbu. Ssentebe, bw'obanga kale omukazi oyo toyagala tube nga tumugambako byonna, olabika omulwanirira era kirabika kizuuse mbw'omuyinamu interest oba oyina by'obala, tugambire mukazi wo kale atuveeko bambi. Engeri gwe kyeyamaani gy'oli amayembe si gwe wagagula. Omugamba alekeraawo okulogera ewaffe, ajja alogereko ewuwo wano. Ssentebe mutugambire omukazi akuve atuveeko bannanga, omukazi ng'atuli bubi. Omukazi mbu yajja na omukazi buli wakyala ewona emmere eneguka ku kyoto. Oli omukazi alimu akadomola ka musisi, wonna waayita emmere ekankana, emmere yavudde ku kyoto neyeerindiggula. Kati ekintu ekyo tebamanyi oba kinnyonnyola kyo, olaba abasinga bamuyita omusezi. Musezi, mulogo, kiki? Munsobedde busobezi. Yamugamba nti kati yafuuse na mubbi. Waliwo ettooke lye lyabadde asibye nga lya lunaku lukulu. Ettooke mbu lyavuddeyo waggulu. N'agamba naye kati bannaye tugenda kula tutya, kwendi kati ogamba otya nti omuntu oyo yakubbye. N'agamba waliwo abaamulabye, mbu waliwo omujulizi yamulabye nga yeetika enkota. Ssentebe, oba oyagala mujulizi tugenda mumuleeta kuba ebintu bitususseeko. N'agaana naye omukazi mumuwaayiriza ebyobunyazi byonna ebyobulogo, naye omukazi nga mulokole nnyo. Omukazi oli ndaba ewuwe wasula ne Yesu. Yesu asula awo. Naye kirabika obulokole buno bwakwerippako. Naye obanga bwe bulokole obw'amazima omukazi oyo si mulokole. N'amugamba omukazi ebizibu byatuleetedde bannange Ssentebe, naye kiki kyotategeererako ddala? Okutegeera kwa Ssentebe kwa munguuba oba alina kyagezaako okuyisawo kyatayagala bano bamanye. Nja kukiraba kale, nja kukyongerako, ngenda kulaba kyenkola. Bwe bajja bagamba kyengenda okunyakola, nyakulaba kyenkola. Ennimiro zifudde, abantu basiga ebibala byabwe ne bifiira mu ttaka, oba ettaka aliyisaamu ki? Ekikulu mugenda ne mwogera ebigambo ebitakwatagana. Ssentebe naye alinga omutuule mu mutwe. Ate munanga amalogo g'abakazi gakwata nnyo abasajja. N'amugamba omukazi mulogo bamubuulira obujulizi obuliwo. Kasasiro yenna kaakati waliwo yali ayagala okusiga, yagenda n'asiga ebijanjala, agenda okuddayo mu nnimiro nga ffene ye yameze. Kati oyo omulogo batomulabanga. Ekintu ekyo njagala kumala kulabako. Kati as we Ssentebe, I mean the chairman, you know, we always do things according to the evidence available. If you can avail the practical evidence, this is when we can interfere in magical witchcraft affairs. But as of now, I don't see this woman a witch woman. She's not a witch. She is not a witch. Oh, mwogera bwogezi mukazi mulogo biki? Hapana, mwekeraho kuwairiza. Tugenda maaso lengera. Naye oba eddogo liri mu lubuto luno olulinga entaana. Omukazi leero noweebuuza baba mwegomba ku kiina atambula atumbidde ali ati. Alinga alina akabomba mu mugongo. Egenda maaso. Ono y'omuwala yamukkiriza taagala bigambo byonna bye bamwogerako, byonna bye boogera yayomba buyombi.
era tayagala muntu yenna agamba muka kalooli nti mulogo. Kumbe tekamanyi kakazi katu nti ne ssente zekaweerezanga Yakobo omwami ono ze yagulangamu ebigoye bino okuva mu Gomesi. Wuuyo kansooke nkubuuze ma n'esooka olindeko, nina kyempadde njagala okubuuza mami. N'agamba abantu b'okukyalo kuno kiki wabakola bane buli gye mpita yenna bwe bagamba musimanyi mbeera ya mukyala Kalooli badduka buddusi. bigambo Yagamba abantu bwe batyo. kuba abantu b'okukyalo Abantu ku kyalo nga boogera kyekimu bakwogera oba bawala oba basajja oba baki gira bonna boogera ekintu kyekimu nti oli mulogo kituufu. tusula wamu N'amugamba ne mwana wange mu nnyumba mwensula naye mwosula. Njagala ombuulire olinayo wali olabye essabo mu nsonda oba ono kirabika ebyokuloga ekituufu baabimusala mu musaayi talina ssabo. Omanyi mulimu abalogo nga balogera mu mabeere omwo nga mwe muli essabo lyabwe. kyendaba Ate ono wuuno alina ntuumu. kuba ekyo gamba nkuwakani yanyinza okuba nziruka naawe Yamugamba nti munnange bwe mpulira babyo ebigambo bino mbikugambye bugambirwa kuba mune mpulira babikwogerako bwogezi. So kati nze nga mukwano gwe era nze akwagala ennyo mbadde nkubuulira just wegendereza abantu ennyirira yo tebajagala. nyirira Munnange era kyogera ekyokunyirira bino bye bibaluma byennyirira. Balaba Namwandu yandisiiwuuse ng'anyirira kibayisa bubi. kati mama Kati era obalengera badde awo ne boogera kino ne boogera kiri. Waliwo ansinga okunyirira wano. Kakati abo mbalogeko ki? Teri yanyirira ayinza kuloga musiiwuufu bannange. Tetuganye eddogo liri ku nsi naye oba ologera ky'omusiiwuufu. womukola ki Naye kati abantu bano bo bamaama zansanze. Bwo kiki? Kati maama zansanze bamusanga nga ali kumusambya ennaku zino alinga mulalu atambula yeeyogeza awumpuguma mu kkubo mwalinga awuuna alinga empuuna malungu. Kati beebuuza abantu bino ebintu byonna bye boogera lwaki ono gwe beekwasa abaana b'abantu bagwa eddalu abavubuka basiraanidde ku nzija abavubuka abakuza bameze n'ebirevu tebava ku nzija z'abakadde baabwe bonna beekwata kintu kimu ono. agamba nagenda mu nnimiro y'emmere mbu yasimba ebinyeebwa simenya nebitala Ebyo babyogera bwe batyo bonna bamaama zansanze. tungabo kuba boogera N'agaana ebintu bye boogera ebitabajjaamu nga basusse nnyo. Bantu bano nga bafuuse babyo kamala. kiwalikoze kuba kirituma Ono ye ekisinga omuluma boogedde nnyo ekintu ekyo alengera ddala bakisussizza. oliwanga tumayira N'agamba gwe abo tobawa budde baveeko. N'agamba nti obudde nze gwe oba olina obbuwa abo baleke yenze maama osinza akwagala yeggwe munnange munaseranga era yeggwe era nze nabagamba oba oli asera asere kasita byasera nnyamba. Omuntu ayinza okweyagalira mu bungi bw'eddogo ali muli awuga muliwuge muva bulaaya munnange nga bayitawo. Efirimu egenda maaso njagala olabe. Efirimu egenda maaso wangi mwami Yakobo kikoze bulungi. kaakati munnange Yakobo kye yakola nga tasanga omuwala ono ng'amugamba omanyi ekiriwo Abadde mwana muto bw'oteera ng'amugamba okuze nkulaba Scovia naye ebintu Scovia by'otandise okukola bigenda kuleetera obuzibu. ze yanyumiriza N'angamba nti waliwo ekintu kye nalabye ne ŋŋamba gwe muwala gwe bwe sikubuulira nja kuba nkoze bubi kubanga oli mwana muto tekisaana bakuzibikire. Owulidde kanywanyi bwa kati kanywanyi ekintu kye yayogedde kyandaze nti gweoli mu tulabu emitawaana gye ntegeeza ga Katonda kubanga ssente ze z'omuliridde empitirivu nnyo ate n'ogaana ogubimbi. Omwana ng'ali eri aluma amannya aluma embanyiga za kumukumu kanywanyi yaloga embuzi nefuuka goonya. Kanywanyi muzibu nnyo ayinza okeera ku makya ng'akufudde ekisiki kya bulooka. lindako tonna mutegeera N'agamba oli omusajja leka tomumanyi bumanya. nze yangambye bye yakola Ennaku 2 ze yagambye gojja kuba owedde. soka nampa Kati yali ampaayo kale asooka n'ampaayo 5. 15 Kati ezo 15 zo yazimpa luvannyuma. Ezo ssente nnyingi Kanywanyi ajja kuloga mukolere kyayagala nze nkubuulira oli omwana bw'ataloga olumwatta. kiki
oli muntu mukulu gwe muntu akuwa sente ze omuntu alo wasiga watakungule abaana bawala mubadde ki goli okoveri sebo okole kyakulya buli omutedo gwasobola okufuna omusota oli omusajja ajja kuloga okere ku macanga omwala abadde yebitigula kuno ofuuse musota oliko ebikalakampa ate omanyi kye bakola omusota giba miggo bajja kuloga ajja kuyisa bubi sajja mmwe kyayagala nze nkubulidde era nagambye kankwatibweko ekisa ajja kussa wali ofuuka embwa akuyitenga madonga akutuma ogenda okuyiga gw'onoosobola okuyita mu ttale gwe omanyi wonoofaanana ng'ofuuse embwa ate akukola bubi nakufula oluba olubbi ku kyalo ne bakuba ggwe emiggo kanywanyi ate nze singa nali ntegedde lubereberye sandikiza na kanywanyi kuba kati era naye tewali buzibu kanywanyi yewange otegedde aba ali mu kupolota kaakati engeri gya polota kumbe kiwala kya Namwandu kalooli kimulengedde kiwala kya Namwandu kalooli kimulengedde ono omusajja acyaŋŋaanya n'acyaŋŋaanya ne maama kale genda ggwe ebyo nkubuulidde kumbo weeraba bambi weebale kunzibirako tugenda maaso kakati munange oluvannyuma nga tukwate kuba okudda erudda abeno nga wayingizaawo omutindo ate munaye kastoma agala bajule era yona inasaabirekawo bino nengera bwetyo tutete musajja mukulu agenda maaso ali ku bizinensi buli ne bw'olaba akasente ateekamu nga teyeeguya konowulanga oli guno gwe bw'ogwebakako obanga ali mu ggulu wanje mulungi nnyo naguleese ate nga ngukwagaliza kuba kati gw'oli muntu wange guno ngukuwa wa mirundi 5 kuba kati weya otule okubira ddala kankubu naye ebintu bitambula bitya walacha wala naga naye ddala ebintu bye bakwogerako ashirafu onoobikomyawa yaga naye kino ekyalo kiriko ekikolimo birabika ebikolimo byako bingi bano balugambo bano baaki kati bagamba mbu akyanga nnyo abawala mbu ne luli waliwo abawala abeekuba ngamba muwala yasika mune n'amulyebula ekyenyi n'akimuggyako n'olwaleero akyapookya ebyo baba babyogera nze kyovola nava ku bantu abo owulidde lwakuba kati ekintu kino bantu buli omu akisusa ono akubazza buwe nze ndi muntu mukulu eyeeyogerera kati gwe omufaliso balina ebisiraani namugande muneeva ku bakazi abakazi bajja kuleetera ebizibu abakazi abamu balina ebisiraani byabwe kati gwe era nkulaba tolina atandika kati gwe ate otandise kunju neeyogerezaako gwe tolina bisiraani omanyi otya simbuza ku kati gwe omanyi otya Museveni gwe nkulaba ng'omuntu alina ebisiraani oba omulaba gwe kunyirirayo oba nabyo kaakati nno abantu bato bizinensi zaabwe bwe zigwa omuntu n'otandika okugenda mu maaso okulabikanga okolera obwereere naawe omukazi azaalamuza mufaliso ate omweyogerezaako naye ajja twala omufaliso ne piro ojja kutya manyi biva muntu ebintu biva ebirungi biva muntu yataagala kutulana tajja kubifuna mufaliso gwo weeguli bw'oba okirowoozezaako bizinensi nze sirina buzibu faliso ngukuwa nenzizaawo enkya ate ne tuba twogera kubanga bwe nkunnyonnyodde utegedde akantu ako buli kimu weekiri kuba nkwe ku bugato twalire ku baana oyiririse nedda ganje omanye yaza okula ekinene tasobola kutwala bumwana akaaba kati omufaliso gwayagala mufaliso ogwo gunkoledde nnyo akako era mpulira njagala ngwebakeko lumundabe osobola just goyina okugonza ebizibu waza ntoteka omwami ono n'okwagala okulima bannange lumwalirima awali olumbugu bannange okwagala okulima omukazi yezaalidde abaana be mu 8 bamuzaddemu abaana bayitirivu dazini bweba nteba yakamiza yakuka musaga yagala mufaliso
gwe weegule naye okusasula otya. Bamuyita Ashirafu Kagoggo. Ono omwana alina olugono, ayagala kye bayita okutuntuza. Nja kufuna ebyo by'oliko osaaga. Kaakati bwe tuva eyo nga tujja tudda erudda. Omuwala ali enaabala ye mukyala gwe yaleeta ewaka. Njagala mbaga. Ebintu bino ateeka okuba nga nina engeri gye nkikolamu. Ono naye yajja naye nga luseke yajja kunyuunyunta. Ebyo byaliko yeesiruwaza ebyo yeesiruwaliza nno kwani. Nze ono neesiruwalizaako nno n'onsobola. Okuzanya kifi. Ebyo nina okuzanya nange kifiirizo kakasa nti nina kyenkufunamu. Sijja kuviramu awo ng'eyategeegwa enkwale. Apaana. Ngenda kukaaba wano. Yamugyemu ssente bajjembu omwana mu nseke. Omwana yadde alaalidde mu nseke ne bamukikitanya n'adda mu ndira. Kati mbw ali awo ateeyeeta. Kati nina okulemesa mpaka olina okitegeera nti olina okumpa ssente gwe musajja gwe. Ebyoliko osaaga. Naye nga yabadde lubuto kweri. Yabadde lubuto nga luli mu nseke ebya ddala. Kaakati bwe tuva eno bambi kikazi kyattu baakikanga ne kitya. Sajja agenda akufuula endiga otambule ng'oyiika eminyira. Sajja nga abaakuloze naye asajja nga tebalina kisa. Kati yasooka najjukira essajja we lyamuguddeeko ne litandika omubalira ne limugamba nti naye akasente kange. Akasente ng'olidde kangi. Paako engeri gy'okwatibwa ekisa. Omuntu alina obeera n'ekisa. Yakigamba mbu kibe n'ekisa naye nga kyali siriyasi. Kanywanyi yali siriyasi takuwazize. Sente azikubira buloka mirimu mikambwe nnyera ya musikasikanya abe jangu osasule mu kitundu mungi afadhali sasule kaaga naawe. Sasula kaaga kyadduka. Bannange ekisajja nadduka bannange nkoze ntya. Yatudde dda wano asitamye alinze. Nange senga saazirya agenda kubibabi. Nkutumiddeko nnyo mwannyinaze omu bw'ati gwe njagala ennyo. Zainab binti Juma. Agamba ki Rachel mwannyinaze mwena mbaagala nnyo ba administrators bange Jaliya. Awo n'okwoteeka mwana mwala promoter Vanessa. Oyo ye maama. Ne Grace naye nkwagala nnyo. Ngamba kituufu nti waliyo ekiri. Kaakati obedda omutima guŋŋamba yambuka ewaka. Neŋŋamba waki omutima guŋŋamba okwambuka. Kati ono wamanyira nti olaba waliwo ekimugambye ayambuka omusajja mulogo. Munnange nakulinze muli mu mutima ayogera siina gafuuka mbuzi oba ndiga. Naye nga mweraliikirivu ku lugono oluddako kanywanyi ono w'omulaba. Ebintu si bizibu. Olabulira oba oyagala oba oli akuseerezange. Ate gwe oba oletse ente odduke budduso otyo. Lwaki oba ogumaza mbiro? Owulidde? Kati gulawo nno munnange. Ono kennyini yamugamba ggulewo. Bakanze kanze ono ajja kukiwulira. Tata namwe wanje bwana. Ndi mutye. Tugenda maaso. Mugigamba kino. Kaakati no tuba tuli awo ne yakwate kubo n'asooka gye wa taata Nambwera. Agezeho okuleka nti amunnyonnyola ebintu ayagala kumanya bitambula bitya. Tugenda maaso ne firimu yaffe. Njagala olabe. Bakikoyesezaamu bubi naye. Namuga nti munange ekibadde kindeese kibadde ekyo. Abadde ayagala kwogera ku nsonga za mukyala Kalooli. Ye ne Muzeeyi Yakobo. N'agamba nti mmwe mugenda mu mansa olugambo wano simanyi Muzeeyi Kalooli kino Muzeeyi Kalooli kiri ekyo twagaana. Muleke Yakobo akume omukazi. Muba yabalemu okuuma musazeewo mwogerera. Era ndowooza ku kyalo oliko bo. Naye gwe wekalabika okuba ni ku kyalo kuno okkiririza mukazi oyo nti mulungi. Mukazi mumanya alina omutima omulungi. Manyi nti wazze kuŋŋamba. Era bw'oba otandisa ebiboozi byebyo byakwawula oli omukazi saagala amwogerako bubi. Funa bannonoonya gy'otwala obunnyo bujjo oba obutegera. Kito kikulinga ennyondo. Engeri okyali omwana omuto. Kakati gwe omwana omuto otandika otya okukkiririza mu byamalogo olina future gwe. Kyo kyayandibaddewo naye omukazi yagisiba. Toddamu kwogera kuvevenga. Omwana omuto tolina kyoyogera mu bigambo ebyo. Ddamu amagezi oba amagezi gakubuze. Onoonye gy'osiriwalira si wano. Nze saagala muntu ayogera ku mukyala Kalooli bubi. Mpozi ng'oyagala nkusange mu kkubo nkwewale.
bansonyiwe munnange wabo sina buzibu ebyo by'emboozi endala ey'okukyalo tukwatagane n'ebintu by'okuwayiriza nedda nyasinyogeddeko boogezi yogerera muli teri muntu atta muntu naye nga bagamba nti omukazi oyo yatta bbaawe katonda yatta ono yatta n'emmere atta musajja osoma ddiini n'agamba naye gwe oyina ne ku ddiini naye nokkiriza nti oyo malogo omuntu alina ku ddiini akkiririza malogo ekyo kyo bansonyiwe era gwe manya oli musajja abasajja temuzunza ngamba abasajja muba bakozi temuba na budde bwa lugambo bwe kibanga ekintu ekyo kiganye beegasse munamuli ku muntu omu mwena mwena ekyalo mutabuddwa baleke oyo mukyala wali omanyi fanagana kale no ne mukulu Yakobo amulabiridde mukyala munange omukyala mbu yali mu mbeera mbi Yakobo wuyo n'amufaako amufuddeko bulala muzunza ebigambo bibalinga ebigambo kaakati wana kyo nsadde kyo kankyogere naye ngawulidde matu n'agamba byonna ebyogeddwa naye temuddamu kulabika nti mwogerera mukyala Yakobo era bwe naddamu nja mugamba ate nja mukkiriza ayigwe n'okuloga bajja kunja mugamba nti mumwogerako ojja kukiwulira kati teri atatya mukyala Yakobo mukyala kalooli buli gwe abaako kyamwogerako ekibi bwe bamala ne bakimuddiza aba yeekaabira tubale tulabaka 13 tusinkane olw'enkya ate mu katundu akanaddirira tubaagala nnyo mwenna abajeekumirako don't forget to subscribe rather okunyiga notification bell obeere ng'olindirira notification zonna ezijja ku screen yo abankuumire